mwebale kwekumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle nze Ssegoba Rashid. Ensi ebadde ekyagenda maaso n'okubeera ng'erumiriza eggwanga erya Rwanda okubeera nga liriwagira abayeekera ba M23 abatigomya eggwanga erya Congo, ate ne tufuna post egeze maaso n'okubeera nga amatu etabangula abantu emitwe kusana amawanga agatwetoolodde. Post eno eri ku mukutu gwa X ogulowoozebwa nti nno gwa General Muhoozi Kainerugaba. Ebigambo ebiriyo si biwoomu lwa nsonga bigamba nti with the authority of General Yoweri Museveni, Supreme Commander of the UPDF, I'm giving exactly 24 hours for all forces in Bunia to surrender their arms. If they don't, we shall consider them enemies and attack them. Ebigambo ebitegeeza ki? Nti n'obuyinza obwa General Yoweri Museveni, omuduumizi omukulu owa UPDF. Kati Muhoozi agamba mpa essaawa 24 eri amagye gonna agali awo ebbuniya okusobola okulaba nga bawanika era bakkirize bawe ebyokulwanyisa byabwe. Bwe batakikole bagenda batwalanga balabe baabwe era bagenda kubalumba. CDF abeera Chief of Defence Forces, kitegeeza nti ono aba n'obuyinza obungi ennyo ku magye g'eggwanga omuli ag'oku mazzi, ag'omu bbanga ne ku ttaka. Kati bw'abanga ayogedde ebigambo ebifaananako ebityo ekintu ekyo tekibira kirungi. Ono tujjukira nti era bapostingako ku mukutu gwe obubaka obugenda eri Kenya. Era waliwo n'obubaka obwapostingibwa ku Sudaani eri ewali olutalo. Kanyina ku mulundi guno eno ebyo ebigambo bwebityo bisobodde okubeera nga bibira. Bino bwe bijjidde nga embase y'eggwanga erya Uganda mu Congo egenda maaso n'okubeera ng'erumbibwa abali beekalakaasa ne bonoona ebintu bingi nnyo ate ebirala ne babitwala. Tebaalumbayo yokka, baalumba n'eggwanga erya Bufalansa, Belgium, Rwanda kosa n'Amerika. Kati ne twebuuza lwaki ate batuteeka mu bintu byabwe. Kati wakati mu kulowooza lwaki batuteeka mu bintu byabwe ate balaga nti n'akabuga Bunia keetaagibwa. Kali eyo mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo era bw'oba ofulumya Uganda ziri kilomita 40 obeera omaze okubeera nga okatuukamu. Kati tusalagana ensalo n'eggwanga erya Congo. Bw'otunuulira Lake Albert, awo wakati wa Lake Albert n'eggwanga erya Uganda waliwo kilomita eziwerako, okiwulira bulungi nnyo. Tugabana ne Congo kilomita eziwerako era waliwo omwalo oguliraanye akabuga ako ogumanyikiddwa nga Kasenyi. Kasenyi sono w'Entebbe gye bavuba ebyennyanja nedda guno mwalo mulala. Kati mu mbeera nga bweri tweet eno eraga akabuga ako keetaagibwa. Jjukira gavumenti ya Congo ekulemberwa Felix Tshisekedi egamba Rwanda etwala ebyobugagga bingi nnyo okuva e Congo naddala gold n'emuguza amawanga amalala, so ng'ate bo bala bakimenya mateeka. Kati n'eggwanga erya Uganda gye buvuddeko ayo mabega basobola okubeera nga batuuka ku nzikiriziganya ne gavumenti y'e Congo okuyingiza amagye munda gasobola okubeera nga gafeffetta abajambula aba ADF. Eno eyatumibwa Operation Shujaa ne wetwogerera abajaasi banene bakyaliyo mu Congo. Era Uganda nesobola okubeera nga eteeka omukono ku ndagaano ne gavumenti y'e Congo okuzimba enguudo munda mu Congo okwanguya ebyensubuligana. Kati bw'otunuulira akabuga ako ak'e Bunia, Bunia kabuga akakuze. Kyakubiri ebyamaguzi ebimu ku ebyo ebiva e Uganda okuyingira Congo bituukira awo. Kati naweesanga ng'abava e Sudaani eno ey'Amaserengeta amwattu bajja ne bagulawo ebintu okusingira ddala abo babitwala e Juba. Kati Uganda efuna nnyo ssente mu kabuga ako kubanga waliyo abantu bangi nnyo abagulayo ate ebintu ebirala ebyerekeza naddala eno e Goma. Kati Goma
kiri no mu Maserengeta ag'akabuga ako, nejjukira Goma kibuga ekikulu eyo e North Kivu. Kati bw'otunuulira eno mu mambuka, Uganda eyinayo ensalo nga zinnyo n'eggwanga erya Congo. Kati General Muhoozi ku tweet egenzeeyo eragira ddala nti akabuga kaneeno bakeetaaga. Bw'owulira nga nkayita akabuga tolowooza nti katono. Nedda, kano si kabugabuga nga boneno gwe bw'olowooza, kubanga okusinziira nga bw'olaba Congo ggwanga ddene era lina square miles mwattu eziri mu 9,000. Uganda tuli mu 9,000, bali mu 9,000. Kati bw'otunuulira akabuga kaneno kalimu abantu mwattu abali mu 9,666. Abo tebabeera batono. Abantu 9,666 be bawangalira amwattu mwako akabuga akali eyo mu province ye Ituri. Kati kana akabuga mwattu nkugambe kalina square miles 222. Kitegeeza kabeera kanene, naye CDF agamba sawa yonna tugenda kubeera nga tukalumba tukawambe okuleka nga bawanise ne bagamba nti tukkiriza kaako mu katwale mirembe. Naye watabawo kikyuka yebyo byasobodde okubeera nga ateekayo. Kale ensi kyekyo kyeriko beebuuza posti eno ntuufu oba kwogera mu boogezi. N'okubeera kwogera mu boogezi okusinziira Congo embeera mweri kitegeeza kinene kibeera kireeta akasattiro naddala wakati w'amawanga neena abiri. Yenze Mulishiri Segaba.